ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamuwakanya eddaza 2024 olunaku lwabadde lwa Walumbe waliwo akatambi akasaasaanye amayengo g'omutimbagano oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Douglas Mayanja ng'amannya ge agakola ssente ye Wizo Manizo okuvaayo n'abattula n'asindogomya kw'ossa n'okuwandulira amalusu omutegesi w'ebivulu amanyikiddwa nga Nobert Twizire ng'amannya ge agakola endongo oba agakola ssente ye Nobert Events oluvannyuma lw'obutakkaanya obubadde bumaze ebbanga nga buyinda wakati waabwe oluvannyuma lw'ekivvulu ekyaliwo ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamuwakanya omwaka 2024 kye baatuuma ebijjukizo bya Good Life mu Lunyanyimbe Memories of Good Life baasalawo ne bayita meeting wakati mu kibuga Kampala bagezeeko okwezza obujja wabula waliwo ebitatambudde bulungi ne bavaayo ne bawunzika nga beebatudde okusinziira ku Nobert Twizire ategeeza nti eyapiseepiseemu eyabadde kasunda muliro eyaseesezzaamu y'omukulu amanyikiddwa nga Palaso era ne gye buli eno kaakano Nobert Events akyevuma era yeebuuza Palaso omuntu eyamukozesa loosi mu myaka awo ejja COVID ng'abategesi bonna beesambye okutegeka Palaso era nga bamulimirira empindi ku mugongo. Nobert Events n'avaayo n'aduma akakaawa n'amutegeka boda ku boda omuli n'ebivulu ebyamusala ate nga waabuseere akabasaka n'okubaawo kiddiridde abakulu bano ebbanga lye bamaze nga balereŋŋana nga buli omu alumiriza munne nga bwamunyeenya oba okumubanja lupiiya. Omukulu Wizo ategeeza nti abanja omukulu eno ssente kubanga abantu balabanga ekivvulu kyabooga naye teyafuna dde ku munwe gw'ensimbi wabula omukulu amanyikiddwa nga Nobert Events yavaayo n'ategeeza nti omutitimbe Wizo Manizo gwe yakokoola gwe yasolooza akyamubanja ssente okusinga ku ezo yo Wizo z'agamba zamubanja. Omukulu Nobert Events yatutegeezezza nti Wizo Manizo amubanja millions 20 beddu niyo okusinziira ku nteekateeka z'omukolo Wizo Manizo ne mukyala we amanyikiddwa nga Sandra Teta baakusolooza ensimbi ennyingi ennyo okusinga ku Nobert Events oluvannyuma lw'okubalekera okutunda emmeeza era emmeeza zino emmeeza emu yali ya bukadde 3 era nga baatunda emmeeza 31 omugatte gw'ensimbi ze miliyoni za Uganda 93 era ku ezo zonna baakwatako obukadde 12 bwokka ne babuwa Nobert Events. Nobert Events akutegeeza mu kaweefube w'okuteekateeka ekivvulu kino okuba ekiwoomu ate nga kinyuvu kyamutwalira okuspendinga ensimbi nnyingi ne gye buli eno emmotoka ye ekyakwatiddwa bamanerenda nga bamubanjako ensimbi nkuyanja abakubi b'ebivuga omukulu amanyikiddwa nga Jjejje naye akyamubanja ssente ba MCs n'abaatimba omukolo bakyamubanja ssente n'avaayo n'ategeeza nti n'ekifo kyennyini ekya Hotel Africana kyali kigaanye okubaggulirawo kwolwo nga kibabanja obukadde bw'ensimbi obuwera 9 wabula omukyala amanyikiddwa nga Namyalo Adija ono yakulira akabiina akamanyikiddwa nga ONC kano ke katembeeta enteekateeka za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okusigala ng'akyatufutubaddeko ng'afuga bannayuganda baavaayo omukyala ono n'amuwa millions 9 kwolwo olunaku n'adduka bunnambiro n'aziwa abaddukanya ekifo kya Africana ekivvulu okusobola okulaba nga kigenda mu maaso wabula okuva kwolwo amabanja gaamusigala mu bulago kyokka nga ne Wizo Manizo eyafunanga ssente ezimu nga ziyita ku nkola eya mobile money ne mukyala we ezimu yazeezibikira n'atazijjaayo. Omukulu Manizo ategeeza nti amabanja naye gamuli mu bulago era n'ategeeza nti tewali kyamunyiiziza nga Nobert Events kumulangira nga bwe yamuyamba n'amugja mu nfuufu era yasazewo amutimpule amuzze mu layini kuba yalya ssente nnyingi. Wizo Manizo yavuddeyo n'awowoola n'aŋŋaŋala n'ategeeza eggwanga nga bw'agenda okutta oluvannyuma lwa munywanyi wamanyikiddwa nga Moses Nakinti Jesse Kibogo oba radio okumufaako ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi gwali gwamukutula nsanja omwaka gwa 2018 ng'era yafiira ku myaka 33 egy'obukulu guli bwe gutyo kuba yali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Gatonnya omwaka gwa 1985 era kaakano yakayiringula emyaka 6 beddu ng'ali emagombe. Wizo Manizo agamba takyatwalibwa nga kya mugaso era atuuse n'okwekyawa. Omukulu ono Manizo atebera mu myaka egy'obukulu 39 guli bwe gutyo kuba yazaalibwa
kubanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka gwa 1985 wenjogerera kaakano alumye n'ogwengulu agenda kukola buli ekisoboka eŋŋumi ajja zikubanga we kali akaze ka famire anti ne Alien Skin alojja omukulu amanyikiddwa nga Palaso bwe yavaayo n'amugunda MP naye zino zakola kyamaanyi okugatta ku kaaliya ye mukulu waabwe Joseph Chameleone Mayanja Kibooka azikuba n'ababooda Wizo Manizo yagambye ekinaaba kyetaaga agenda mu mateeka ajja gendayo ne Norbert Events awaga bamuwambyeko n'essimu ye obudde obwo yamaze biteeka mu poliisi okusobola okugifuna gye binaggwera Mutaayi Tegamatu maama wa Moze Radio naye gyali omukulu amanyikiddwa nga Kasubo Jane naye abanja ku nsimbi ayagala funako tafaali emabega kaawo yajja n'alaajana nga ayagala bannayuganda bamusondere obukadde 350 asobole okuddaabiriza enju ye n'okwesasulira amabanja agamuli mu bulago nze omwana soda kalira ntende nkyaleeta following YouTube channel yaffe Facebook page omwana soda following TikTok following kulwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.